oyinza kukola ki singa osisinkana nazaalawo njogera ku mukyala akuzaalira omulenzi n'akugamba nti owaayi mutabani wange yakomya ogw'obwenzi bannange omwana oyo ayenze ku nsi kuno simanyi kati bwe yakusisinkana yakkakkana oba yeeyongera kutabuka omanyi kakati yagenda bannange yasitula omuze gw'obwenzi simanyi omwana oyo obwenzi yabujja kwani oba bwe yafuna gwe nakkakkana erinnya lya mukama waffe lyebazibwe n'alyoka akubuulira nga maama azaala omulenzi wo yayogera obwenzi bwa mutabani we bwoddeeka embeera eyo ekuteekawa njagala kukwanirizaako ku channel eno tubeera mu love stories era kkiriza ebyo byenjogedde bye tugenda okusisinkana ebimu ku byo mu story gye tugenda okusisinkana hey obeera olowooza nti byonna obiwulidde byonna obirabye ne katandika butandisi katutandike story yaffe. Mr. Sozimo leero ndi wano eno okusharinga story ngenda sobola okugirayoko obutonotono obwange naye ng'engeri gye tutambuddemu olugendo lwaffe okutuuka kati we tuli sister wange leero gwe ngenda okuba okusimbako essiira mune Mr. Sozimo mu bufunze abaana abo natandika obbalabirira nga nina emyaka 13 nga nze mukulu waabwe oluvannyuma lwa mami ogenda nsonga z'abakulu tetumanya bizibu byabwe nga nze mmanyi oba balidde oba balwadde oba kiki byonna n'ekisala kyatuka daddi n'akomawo n'atubeera mu kaawo naye okusinziira ku mirimu gye yatuuka n'atugabaagaba ate n'abagabaagaba ffenna ne babeera nga baweddewo awaka nesigalawo naye ne taata wange naye nafuna mangu olubuto era nze n'enfumbirwa omusajja yajja n'angula bulungi ewaka ne basasula ebintu ne ngenda mu bufumbo nga buli omu akitegedde nti kati ngenze kufumbirwa munnaye nga mbeera ku bufumbo eyo mbeerayo naye sisita wange oyo anzirako gwe ngenda okwogerako kati nali namutwalayokko nga tukyekwana n'omulenzi namutwalayokko ewaka kati munnaye bo bagenda ne bayingira secondary ne batandika okusoma ne muto wamuddako bo baali batambulira wamu kati munnaye kolo babagoba fees nga olumaze ebbanga ddene ku bufumbo eyo naye nga simanyi bikwata kuba ewaka simanyi bikwata ku baganda bange waali walako okuva ewaka paka ne gye nafumbirwa munnaye babagoba fees mba ndi awo nga bazize ate batambuza bigere naye ng'olugendo luwanvu bitya munnaye mba ndi awo ng'abaana batuuse oyo muto wange n'amuddako baagala fees baali tebaze kuzisaba nze naye bakozesa opportunity ne basobola okujja ne bandabako gye nali kuba oli nali namutwalayo ng'amanyiiyo munnaye Mr. Moses nga mbagamba tugenda ku luzzi anti munnaye ebintu by'ekyalo kankati nga mbagamba tukwate ebidomola tugende sirina mazzi nga tukkirira tuyita wannazaala wange naye nga tukomawo ati nga omanyi omuntu mutambula mwangu wakale naye ng'ate oli asooba nnyo ng'ali mabega eyo ng'atambula naye ng'ali ng'atasobola na kutambula munnaye nga tutwala amazzi era nga tuyita wannazaala wange we tuyita mu lujja ne twambuka ewange abaana nga bamaliriza nga baddayo. Njala kutegeeza nti olaba ennyumba eyo nga bw'eri. Ennyumba eyo erina ebisenge ebisulwamu bibiri, erina eddiiro, erina dining, erina ekinaabiro munda. Ennyumba eyo etudde ku ploti 5 ku 10 nga ya chapa. Ennyumba eyo etundibwa tojja kikkiriza n'ennyumba eyo etundibwa ku ssente mmeka ku miliyoni 40 ez'ensimbi za Uganda. Ekyokubiri waliwo ploti eri ku quick sell ekiwawuku lw'Emityana kilomita 2 okuva ku kkubo. Oli atunda ploti ye dembe lyo yekikwasaganya bulungi. Ploti eno ajagala miliyoni 6 nga ya chapa
yakole ku bwetaavu bwe obutalinda. Bwe tugamba quick sell y'amangu etundibwa mangu, ddembe lyo yegendo kikwasaganya. Oh my. Ekyokusatu tugenda kubanga tukujjukiza ku estate yaffe ey'ebujuuko. Ey'ebujuuko Madam Nancha Beatrice abantu balage ku kaview balabe ekifo ekyo nga bwe kifaanana. Tubuuza video y'ebujuuko mulowooza mulaba estate y'ebujuuko ettaka likyali ddene naye bali kutwala plot speed olwayo tugenda kufuna plot. Ndowooza neighborhood ogiraba vyo giraba olaba amayumba agali wano olaba enkulaakulana eri wano kumpi nnyo n'ekkubo toweza kilomita 2 eri kilomita 1 n'ekitundu okutuuka ku estate. Kale nga bw'obiwulidde ebintu bisatu. 1 ntandise enkulaga ennyumba etundibwa ngeri 5 ku 10, nyumba ya bisenge 2, diiro ne dining erimu ekinaabiro munda etudde ku 5 ku 10 nga ya chapa. Nenkugamba plot eri ku quick sell ekiwawu ku lw'emiti na kilomita 2 okuva ku chorus. Ebyo bina bobu yetaaze enamba oziraba ku screen ogenda kubanga oyogerezganya ne bannaffe aba Dembelio Properties and Associates. Of course Madam Nancha Beatrice ajja kubanga akigusa. Munneewe naddayo wannazaala wange nga ngamba nti omwana oyo ng'alabye n'olubuto, omwana muto akyasoma ate olubuto lunene nnyo. Ne mugamba nedda maama tali lubuto, just olubuto lunene bunene oba. Ate we namala ne ngamba wait, mu butuufu omwana olubuto lwabadde lunene. Kati nenzijukiramu n'embeera gye yazze nga atambulamu nga tuva ku luzzi nga talina maanyi ng'asooba nnyo ng'entambula gy'atambula ne ngamba yandibanga kituufu ali lubuto. Kati naawo ne ngamba nina okusala amagezi ndabe nga ŋŋendako ewaka ndabe muto wange ono. Ebiseera ebyo yali abeera ng'abeera ne ssenga wange omu. Munnaye nga ŋŋendayo nga mugamba mukwano ng'olabika ng'ali olubuto nga ŋŋamba simanyo naye siri lubuto. Munnaye nga ŋŋenda ku dduka nga ngula ka tesite nga mugamba mpa ku musulo gwo. Munne ŋŋenda okukateekamu nga olubuto na lukulu nga mugamba mukwano oli lubuto. Ng'atya nnyaawo nga ŋŋamba kati abantu bakimanyi nti ndi lubuto. Ne mugamba naye ne ku maaso go kiraga kati olwo nga mutaddeko nnyo amaaso mwetegereza nga mugamba naye ne ku maaso kikola ki kiraga nti olina olubuto. Munnange nga mugamba taata w'omwana omumanyi nti mumanyi nga mpa ennamba ya taata w'omwana nga taata w'omwana njogerako naye. Munne nga taata gwaŋŋamba nti taata lubuto nga taata lubuto aŋŋamba nti naye nga we twagendanga ku lusozi Sinaayi engeri nze nagendanga nnyambadde jaketi kubanga nkimanyi we siigendere mu jaketi omuyaga guyinza okunsanga eyo munnange okitegeera. Munnange nga ŋŋamba kati musindika ajjeko gye ndi nga muto wange mugamba olwo tutandika ng'owuliziganya alina essimu ya neighbor gy'ayogererako nga mugamba gendako ew'omulenzi oyo. Munnaye ng'agendayo olwo omulenzi ekyo ekitundu yali yakivaamu nga yagenda kuba omulenzi oyo yabeerako mu kitundu ekyo sisita wange mwabeera. Munnaye ng'omulenzi amugamba munnaye nga we twagendanga ku lusozi Sinaayi nze nga nayambalanga jaketi. Munnaye kankati omwana yayitawa. Omwana oyo yali muto, sisita wange yali muto kuba nange ekisooka nali nafumbirwa nkyali muto ate nga naye ebyaddala nga muto. Munnange Gayi ng'amugamba kankati mbulira nannyini lubuto nga sisita ayogera na musajja omulala ng'amugamba mpa n'ennamba ye ng'agimuwa ng'amugamba kati ddayo ewaka ng'akomawo. Nga Gayi ankubira essimu nga ŋŋamba nze sisita wo njogedde naye ne munnyonnyola naye ampadde taata w'olubuto n'ampa n'ennamba ye. Ngenda kwefuula brother wa sisita wo kati ng'oyo Gayi akubira musanji we nga yeeyise brother waffe ng'amugamba sisita wange wamufunisa olubuto biki. Nze Masi owa Masi's Quality Beddings esangibwa
Nansana ku masitowa. Mwebale twesiga, mwebale tuwalira. Ku Masses Quality Beddings tutunda ebyomu kisenge ebyenjawulo ng'amasuuka, ironing boards, tutunda curtains, tutunda bed covers, tutunda door mats, tutunda amatawelo, tutunda pillows, tutunda wardrobes ez'omu kisenge, nightwears, air furnitures, ebitebe by'omukka, emifaliso egy'omukka, carpets tuziina, byonna eby'omu kisenge ffe abadiiringa nabyo. Masses Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitowa opposite stage y'ekyebando makati ga Cheap Hardware ne Shell Petrol Station. Enamba y'essimu erine ku WhatsApp eri 0707219998. Nga Gayi amugamba kituufu namufunisa olubuto. Kati oyo Gayi ye ate yali musajja mukulu, oyo gwe baakubira essimu taata w'olubuto ddala yali musajja nga musajja mukulu ebyaddala. Era kati ye we yalaba omwana oyo nti ali lubuto oba yasoba, ekitundu ekyo yakivaamu n'agenda kubambi yamugamba naye watanga nakufunisa olubuto. Naye nga kanoko tekakisuubira, tekakimanyi, tekabiriiko. Gayi yakeera ku makya ng'agenda ng'atikka ebintu bye ng'agenda. Omuwala ye yagenda okuddayo ew'oyo omusajja nga bamugamba munne omusajja yagenze. Munnange ko nga kagendanga ku ssomero n'olubuto lwako, nga kagendanga ku ssomero n'olubuto lwako, nga kasomera ddala tamu kaagikubawo wali eri. Okitegeera? Munnaye ng'oyo Gayi n'aŋŋampa nnamba ya mulenzi, ng'omulenzi njogera naye nga ŋŋamba kituufu namufunyisa olubuto naye natya kuba namanya bajja kunsiba. Eyo navaayo naye yaddukayo mu ngeri y'amagezi. Munnaye kati nga sisita wange mugamba ewabeerawo kyonna ekikulemye jangu ewange kasita omanyiiyo. Munnaye nga mbeera awo kati ebiseera ebyo nga ŋŋendako ewa mama wange yali wala eyo Malabba. Munnaye nga ŋŋenda nga mama wange ambuuza nnyo bato bange bagamba ki, bali batya basoma? Naye nga njagala mugambe munnaye n'olino munnaye yafuna olubuto. Kankati olwagira ne mugamba mami naye okimanyi nti gundi yafuna olubuto? Mami yati neyeeraliikirira ngera bumanyi omuzadde nagaa naye bannange kati naŋŋamba nali nkyaliyo kakasa naŋŋamba ddayo eri munno genda omukuumeko. Munnaye nga ŋŋenda we nagenda nayitayo eyo ewaka ne mugamba embeera yonna webeeganye jangu ewange. Munnaye nga nzira wange. Waayitawo ennaku 2 mukazi wattu yajja atambuza bigere. Namulengera ng'ajja atambula mpolampola, twali ku ttale, ennyumba yaffe eri waggulu ku ttale, ng'ayita mu ttale omwo ajja atuula ne ŋŋamba oyo si gundi. Munnaye nga nkakimako nga tujja nga nkagamba beera wano eno guma kuba kati awo we yagenda ku ssomero. Ku ssomero baalinayo pate kankati ne wabeerawo omwami yamuyita. Kaŋŋambe nti oba chairman n'amugamba nti abazadde bangi bagenda kujja ku ssomero eryo okulaba ebintu abaana bye bakola, naye mwana gwe oli lubuto sikulaba ku ssomero era tolinnyayo. Kati n'amugamba ate kankubire ne taata w'essimu ajje. Kasita yawulira kankubire taata w'essimu kuba oyo omwana yali abeera ne ssenga nga tabeera na taata, n'adduka n'ajja ewange. Ne mugamba ntubeere wano eno. Munnaye nga tubeerawo naye omwami wange si ye muntu ayagala abantu bange. Nze saasooka mugamba nti oba yazze kubeera wano, naye kankati ennaku nga ziyitawo ng'omusajja ampalabanya antwala ambuuza, simanyanga sisita we agenda kubeerera ddala wano. Saamuddamu nti oba nedda nti oba iye, naye era entunula yange kyamulaga nti agenda kubeerawo. Munnaye nno twabeerawo mu mbirigo ebyaddala omusajja wange kaŋŋambe nti yatuyisa bubi nnyo ekisembayo. Nze nga nkuba naye nga nze nkimanyi nti tayagalawo oli sisita wange, naye nga nagumira buli kimu. Ne ŋŋamba sisita wange kamala okusumulukuka
obufumbo bwe bunaaba buganye, I will go. Bw'oba weetaaga ebibajje eby'omulembe, Aisha Najemba Furniture Mart Banda fe ansa. Tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin, tukola entebe, ebitanda, emmeeza, sideboards, TV stands, furniture w'amafumbiro nga byonna bikolebwa mu miti egyalagibwa. Ku Aisha Najemba Furniture Mart Banda okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola. Okumanya ebisingawo, jangu ku showroom yaffe Gaggadde esangibwa Banda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls, oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 7 noti 5 nkagamwemo 94 noti 3. Aisha Najemba Furniture Mart Banda abeesibwa mu nsika ya furniture. Awo sister wange we yagira nalina akabebi kange nga kagendanga kuweza mwaka. Yakaleranga nga nemba ngenzeeko mu nnimiro eyo babeerawo awo kati ate nga abeerawo n'ayomba. Sister wo nga talima biki ne mugamba talima naye ebyaddala tasobola. Olubuto lwamunafuya nnyo, yali munafu nnyo ekiteetaagisa. Ne mugamba tagenda kusobola kulima. Mwana gwe ng'omusajja nkuba nembeerawo ng'omusajja oyo tumukubiranga ku ssimu n'atuweerezangayoko obuyambi obutonotono bwe bityo nga byampaka. Olumu atubulookingamu, olumu tatubulookingamu kubanga omuwala kaŋŋambe nti yagenda otuuka ova ku ssomero ng'olubuto luli mu myezi 5. Nze namala naye emyezi 4 n'azaala. Okitegeera kubanga kati olubuto lutuuse mu myezi 7 nga banga mbuuza wadde ate yali atutulugunya naye ate alina ekintu kye yalaba n'agamba naye mulamu nga siraba wagenda kunywa ddagala. Ne mugamba tetulina ssente. Yatuwa 4,000, 10,000, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000. N'atugamba mukwate kubo mutambule mugende ku ddwaliro. Eryo eddwaliro nga oba wogendayo okunywa eddagala otwalayo nnusu 10,000. Waali wala bannaye nga wala ng'ate waliwo otuuka n'oyambuka olusozi naye nga mugamba tugende ne tutambula ne tutuuka ne bagamba naye nga zereeti nnyo mu ddwaliro naye abasawo baamukolangako ne batugamba wabanga atuuse ozaala temumuleetanga wano kuba yali mwana muto ng'ate mumpi nnyo nga wokiwulira. Munnaye nga tubeerawo kati nga omwami wange atandika ng'okuŋŋamba sisita wagule sabbuuni. Ne mugamba tajja gula sabbuuni kubanga yasibanga mu kigoye kimu 2 ebigoye bye ebimateneti ngeri ya sharia nga nze mbimoleza n'obbimoleza nga nze siraba nnyo na lwaki amwesibako mbw ate biki muga tekijja kusoboka. Nze nga ntandika ng'okutereka ngaayo akasente natundanga amata nga nsuulasuulayo okwo nga nebba lwabeera ekimubaddeko n'atuweerezaayo nga ntereka. Bano abantu abagaba eddagala bamulerwa ng'atugamba nze wanaaba tusozaala omundeetera nga nja muzaalisa. Naye kati nga mbeerawo nga ngamba naye olaba abasawo eri abasawo abakugu bali baamutya ate kankati mutwaliro n'omukazi omukadde kale wadde kinaya munne era bwakyalumu awo ng'akolamu ng'afunamu awo kavomiting nga ngendako ewooyo omukyala mulerwa nga mugamba naye afunyemu awo kavomiting nangamba ye olumu kayitaawo ensundu eyitaawo yandibanga anaatera okukola ki okuzaala olubuto lugenda muluma mundeetere. Nze kati bwe nadda ewaka nakubira bukubizi wa booda nga tupaakinga bintu munnaye nga tugenda. Nze essimu eyange essimu yali nga eggwako mangu omuliro oba kaŋŋambe nti ssaawa ng'emu olwo guba guluddeko kati omusajja wange teyaliiwo. Nze natunula wansi wa sideboard kuba nali nkimanyi tagenda na ssimu mu mirimu gye yali alaze nga essimu mukama nga nnyambye nga yagikweseyo wansi nga nkwata ssimu ye nga nzijjamu layini ye nga ngiteeka mu kange nga nkwata yange nga ngiteeka muli kubanga eyiye eryanda lyali ddamu konze engeri gye tugenda mu ddwaliro ate ono wa lubuto nze kantwala essimu ye. Munnaye nga ngenda omusajja yasooka kujja nga nkubira ssimu nga ngamba lwaki watutte essimu yange ne munnyonnyolamu awo naye kati nga yaŋŋamba nze ebyo nze tebinkwatako biki
munne nga tutuuka mu ddwaliro nga tubeerawo nga terumuluma naye ng'abasawo bamukebeddemu awo nga bagamba nti agenda kulongoosebwa. Omwana yatuuse naye dokita agenda kujja kumulongoosa, tagenda kusobola kukola ki kuzaala. Nga batugamba mulina emitwalo 9. Muneeba ebiseera ebyo yali 2015 nga tebasiye bantu ababe. Eddwaliro eryo lyali teriseera nnyo kati ligendemu ojja kujja ombuulire. Munnange nga mugamba nti nno ssente weeziri. Katubeera awo nga nkaleetera emmere nga kalya nga tuli basanyufu nga nkagumya nga tenako kale tekaatya nti oba bagenda kalongoosa biki. Munnange dokita teyajja mukwano ate kasita yamala okulya waati emmere nga ngamba nno olubuto lutandise okunnuma. Munnange olubuto lwaluma sisita wange nga teruddirizaamu nga dokita talabika. Kiro nga ziwera ssaawa 8 nga batuwandiikira ebbaluwa nga batugamba dokita tagenda sobola kujja, mugende e Kawolo. Bannange nga nze ngenda kutandikirawo kiro ssaawa 8 ng'enkuba etonnya ng'abasawo bagamba waafunira wano obuzibu tetumulinaako kakwate, tukugobye mutambule mugende. Bannaye nga ndyoka kankati ono alumizibwa olubuto akaaba, nange nga binsobera nze mujjanjaba nga nange ntandika okukaaba. Abakyala nga bagamba kankati ku bonna ani agumya munne. Bannaye nga omusajja nga yatubulookinze. Bannaye nga ngamba leero luneeno. Munnaye nga mbeerawo nga mugamba guma naye nga abasawo batusindiikiriza batugambye mugende. Nga ngenda ngezaako wano yita ku geeti asikaali nzirako bannaye ng'embwa ng'embwa ziboggola ne ngamba embwa zigenda kunnuma. Kati munnange asikaali yali musajja wa kisa nnyo ng'atambulako bw'atyo. Waliwo takisi ezikeera ennyo ng'amugamba jangu ng'ayita owa takisi nga jangu owa takisi agamba omwana ng'ali mu mbeera mbi kati nga baagala okugyamu bonna abalimu naye ng'atugamba ssente. Olwo oluguudo obuva eyo okutuuka gye twali tulaga takisi ndowooza yali etwalirawo 13,000 naye kati nga owa takisi atugamba abantu ngenda bajjamu oba sigenda kusobola kwongeramu ngenda lekamu bano abalimu njagala emitwalo 3. Nga nze mugamba tewali buzibu tugende. Munne nga tugenda omwana nga baleeta kagaali nga bamuteekamu nga takyasobola na kuyimirira wadde. Munne nga tutuuka Kawolo abasawo baalaga keya ng'omwana bamuteekako awo macupa nga bagamba eno weggwako dokita ajja tumutwale bamulongoose. Munnaye ecupa ebanga eggwamu bweti ng'omwana afubutuka eyo ng'omwana agwa ku ttaka ng'abasawo bonna beewuunya. Bannaye nze kasita nalaba omutwe gw'omwana ne mugamba sisita sindi ku mwana owone ekiso sindi ku mwana ng'akaaba okufaako obufi nga mugamba sindi ku mwana sisita nga mwegayirira nga nkola biki. Munnaye nga n'omusawo amuyamba nnyo omusawo oyo bannaye nze simanyina kumanya oba ndiddamu ne mmulabako sikyamumanyi namumanya. Munnange ng'omwana asindika mwana munne. Nze nali naweddemu amaanyi kubanga ne gundi gye twalimu kawoodi mwe baali batutadde nga mulimu abazadde bonna abaana bato kuliko abali ku okisigeni abazadde bannyini bannakawere bali ku okisigeni abasawo nga bayomba nga bagamba abaana nga bato nnyo. Munnaye ng'akaana kazaala mwana munne waako nga tudda waka twabeerayo ennaku nga 2 nga tudda waka naye omwana ono yavaamu omusaayi gwali mungi nnyo. Kati ate nze ndowooza abasawo tebakifaako nnyo ate nange kaŋŋambe nali sibimanyiiko nnyo. Munnaye nga tudda waka nga tubeerawo. Kati nze first born wange oyo we namuzaala jjajja wange ye yanzijanjaba ye baakolanga biki byonna birira. Kati nze nga ebino eby'omwana sibimanyi. Ekirira ndowooza nga kimubeera kuli oba nga kiwunya nga kikola biki ebyo. Naye nze ng'omusajja wange antulugunya buli lunaku. Kati kwolwo ng'ajja nga ngamba nina abakozi ogenda kugenda eyo ofumbira abakozi bange emmere. Ne mugamba naye ono ngenda mulekera ani
kati ngambuza naye ate n'okulima tewalimye nga mugamba nzijanjaba nkyajjanjaba kuono nangamba naye ate ebyo tebinkwatako kati nga ngamba mbadde njagala otambula ogende ewammwe kangambe mu bufunze yalinga agoba sister wange genda ewammwe biki kati ngampe emitwalo 2 nga ngamba transport yonna ewe nakwata ssente naye nga simulaze nti oba kinnumye nti oba ki yamenya bumenya mugondooza ngo ennugu n'obusungu bumukutte lwaki simulaze nti kinnumye ng'atangambye ngende ewaffe ayagala ngwe ku maviivi mwetondere bannaye ng'omusajja alyokanse kula emiggo ng'amala dda wali ng'agamba ompulidde we yaŋŋamba ebyo byompulidde bikine nina engeri gye naamuva emabega eno ne mmuyoola musajja muwanvu mulongooti akumeeyo ne mmuyoola ne mmugwako awo nensooka mulumaaluma nentambula nengenda ndowooza kaŋŋambe olunaku lwe napaakinga ebintu byange nenga naye omusajja ono kiki ennyo neŋŋamba kaŋŋende sisita wange yajja n'amugamba mulamu tokuba sisita naye nze kantambule ŋŋende era ekirungi kaŋŋambe nti ekintu ekyansanyusa ennyo yafukamira n'amugamba mulamu weebale nnyo okunzijanjaba olwo akaana kali mu wiiki ng'emu n'ekitundu weebale nnyo okunzijanjaba nga n'ekirira kwekiri munne nga nkubira wa booda simu ng'owa booda yali ng'ajja ng'agenda olaba ebintu bingi ng'agamba anze olabika ono basigenda kukutwala biki nga munne omusajja wange amugamba nti nze nkwadde olukusa bisibeeko bagende tadda wano munne ng'owa booda bamwadde olukusa ng'asibako bintu nga neeyibajjanga ngamba naye oba tewandigenze wandigumye omwana oli ng'aliko ekirira ne mugamba nkubuulire emboko zinsusseeko bingi naye ndeetamu ebyasingira ddala okunnuma okunkosa ku mutima munne nga tusitula akabebi nga tugenda ate ekyo kaŋŋambe nti kyatuyamba nako twagenda wajjajja mukyala we twatuukeyo ng'agamba omwana ono talina musaayi nga sisita wange sinakweruka nga yayengera nga yenna kati nze nga nnange wamyuka we wava mu kuzaala banne mwana wa mama wamyuka kumbe ng'omwana yayengera bwengezi nga oli bebi awunya ekirira munnange jjajja mukyala ng'agamba bannange ng'afumba eddagala ng'amuwa ng'anywa amuvumbavumbanga ng'amunyiganyiganga atematemanga ebiti ebyo ng'anyiganyiganga sisita wange biki ng'akaana akakuba ekirira nnaku nga 2 nga kivaako ng'agamba ekkundi libadde oba ligenda kukola litya munne kati nga jjajja wange ye muntu mukulu ng'agamba naye omanyi ogenda kuddayo ewa bbaawo kyabadde afa ono muganda wo tayagalawo muganda wa waka kati engeri gyavuddeyo kati gwe kola kiddayo genda nga naye mpulira obusungu nga ngamba sigenda kugenda munne Mr. Sozimo nga ntandika kubeera eyo waka nga nyumirwa obulamu nga nga nsanyukako nga ntambulako yeno gye baamugambira nti bannange mukyala wo tumulaba naye nga yeeyagala bulala biki munne ng'omusajja yatuma muntu ng'amugamba genda omuleete omuntu we yajjanga ng'amambu bba waŋŋambye tuula nkuvuga enkuzeeyo ewaka ng'amugamba naye ate bannange ebintu bineno tetugenda bikwata bwe tutyo ng'amugamba leero ofunye omukisa n'onsangawo wano naye ate ndowooza lw'onadda tojja kunsanga kati oli we yaddayo n'amunnyonnyola ebigambo ebyo n'akubamu awo amakooti n'azisuulamu n'ajja ewaka netwogeramu awo biki kati ebyo ebyokunkubakubanga ebyo jjajja n'amugamba naye wakolanga bubi okuba mukyala wo mu maaso ga sisita we bannange biki neyeetonda awo n'akola bino baba biyita bakuyita kugatta kati ne mugamba agende nja funa olunaku nkole kinkomewo naye nga sibiriiko ebyo ebyokuddayo ewuwe ng'era wagenda ebyo byonna nze ate nga mbivaako munne yalaba siddayo yajja kiro matumbi budde yayitira eri mu lujja n'akowoola abange nina sisita wange ali eyafa ali bubi nnyonnyo naye mbadde nsaba mukyala wange ajje enkya tukere tugendeyo tumulabe njagadde tugende naye banne nga nze nga manzi sirina gyendaga kati nga jjajja ngamba genda
genda munnaye nga tuvuga nga tugenda obudde bwakya ku makya ssaawa 12 anti tulina kera mu takisi ya ku makya nnyo tugende nze nkeera kunaaba nkeera tugenda kulaba sister Woli nze ndaba omwami akyali mu buliri akoze kiyeebase nze sinnabuuka nti gaabadde magezi kujja kunkima waka kati nga mugamba ati nga weebase nga ngamba ndi mukowu naye ndowooza oba tunaakeera enkya nga nenkeera waalo nga si byaliko kati munnange nga ngamba kale ekituufu nabadde njagala kukimayo nga mugamba naye ate nti engoye ensawo ziri eyo kati nkola ki mpa ssente ngende nkimeyo ensawo ng'azimpa ate we nagendera saakomawo banaye ng'oba ndowooza ki nga ndowooza ebintu bingi embeera gye yatokyaringamu ebintu bye yatukolanga okulangira kwe yatulangiranga envaawo sisita wange gye yavaawo yali mbi neŋŋamba weewaawo wadde yabeera naye ate ku endi ebintu bino yabyonoona kati ate taata wange yali amuwolereza ng'agamba nange ekyo kye nandikoze omusajja yali mutuufu biki kale taata wange oba ŋŋambe nti abantu b'ewaka abasinga babeera nnyo ku sayidi y'omusajja oyo simanyi lwaki baagala nnyo beera ku sayidi ye oba yakoze ekyo oba ki bo balaga nti atalina buzibu nze kati wenaddayo jjajja mukyala nga ngamba nti nze nakitegeera nti omusajja oyo alimba ayagadde kujja kukima n'amala era n'akomawo omulundi omulala najja n'ankima awo neŋŋonda ne tuddayo ewaka ne tubeerayo ati sisita wange kabebi yekaweza omwezi bawe n'akola ki n'amulagirira ne bagenda naye njagala okutegeeza omwana yatugamba nga ndi mbaale naye ng'omwana ali waneno Kayunga Bugerere naye ng'omusajja yamugamba bagambe nti oli mbaale era omwaka mulamba nga tumanyi omwana oyo ali mbaale naye ng'ali Kayunga Bugerere munnange omusajja yatandikiriza mpolampola ng'akubanga amasimu oba bwe basikiro ssaawa 8 n'alyoka akuba amasimu n'akugamba sisita wo yakoze kino sisita wo yakoze ki naye neŋŋamba ono omusajja omuntu kale ne waba alina kye yamukoze naye kikukubisiza omuntu ekiro si mu ssaawa 8 ssaawa 9 ssaawa 7 nze ndina mukazi mufumbo ye ne wemba siri mufumbo obwo budde omuntu aba yeebase banne ng'oli omusajja amalako emirembe munnange sisita wange eyo mu bufunze ku bufumbo yafumbayo emyaka 2 bwe giti ng'omusajja amugamba atambule yamugamba nti agenda bweru kati mbu sisita asookadde ewaka naye yali amugoba balina ensonga zaabwe ezitagatta munne nga sisita akwata kkubo ng'agenda wa mami waffe eri emalabba ne bebi we kati olwo kibebi kye kiri mu myaka egyo 2 bannange mami yasooka kuba ndulu n'agamba naye nga yeggwe nga sisita alabika bubi ekiteetaagisa naye nga sisita amugamba mbu mami nze ndya nnywa omusajja tankuba omusajja takola ki buli kimu neeyagala naye mami n'amugamba naye yenfaanana gy'ofaananamu nga si ya buntu munnange nga sisita abeera eyo nga mami amufunirawo byakola ne bebi we ng'akola ate kaana kakozi kakola munnange nga katuuka kiseera nga kakomawo eno okutulabako nga kajja naye ng'akaana kalabika bubi n'entunulira sisita ne mugamba naye ggwe obufumbo bwakutwala butya naye nga yalaga nti yali mu mbeera nnungi naye obanga kyekyo atwala omubiri kati nze nga mugamba kati oba tugende ku omusayi bakukebereko nga bamukebera ng'omusayi guli fayini kati we yaddayo eyeemala bbanga munnaye omwana akwasaganya bya mirimu ng'awaddamu ng'anyirira ng'alabika bulungi kati mami natuuka ekisaa ne ŋŋamba olwo navaayo Uganda nze natandika genda eno Saudi kuba nti nkwasaganya ne ŋŋamba nsaanye nfunireyoko maama wagenda okubeera kuba kati tutandise okuzaala mami wange naye kati wuyo agenda akulirira yeetaagayokko awantu we tumusanga nti kankati maama waffe tumusanga wali okitegeera
munne nga nteekateeka nga nfuna poloti nga nzimbira mami nga mami yagenda sisita wange ng'asigala yeeye malabba ng'olwo yeepangisiriza ennyumba ye afumba ekyenkya afumba ekyemisana afumba ne caayi nga yeekozesa nga kakola nga kafuna omubiri nga kanyirira n'omwana waako munnange yalinga mpeerezanga ebifaananyi by'abalenzi n'aŋŋamba ninayo ono naye nga ndaba talwa nnyo mu bulaavulaavu obwo omwezi gumu akuweereza ono guddako n'akuweereza eri oguddako naye alina gayi gwe yampeereza n'aŋŋamba baabanze kankati ono ye musajja wange olwo beekubisiza ebifaananyi bwe yakoze biki omusajja nali simumanyi soogerangako naye nawulira nga simwagala ne mugamba nze oyo omusajja nga mpulira simwagala n'aŋŋamba naye baaba omusajja gw'otamanyi gw'otalabangako gw'otayogerangako naye ogamba otya nti tomwagalako nze sisiimye nga ŋŋamba oba osiimye oba tosiimye ye musajja wange ate ŋŋenda kuzaala bannaye nawulira nga kati nga nkuzzaako emabega sisita wange oyo twatuuka mu biseera bya korona yatuuka n'aŋŋamba baaba emmere tekyatambula abantu balya naye tebasasula nja kuleeta n'enkya najja n'alya nja kukuwa nga omanyi embeera ya korona we yali kati nentuuka ne mugamba ebyokufumba basooka obireke naye nga musasulira ennyumba nga kati nga wesindika sente mugamba gula amanda ogula omuceere nti ye oguleyo akawunga nti ye teekamu ku bijanjalo nti ye kankati oteekemu ne ku mukene tewekkanya kyakulya mwana wa maama tolina kyakukola enju nga ngiteekayo kankati bino ebya ssente akaana ke katandisawo awo mu kolona gundi baali bagisiba ebyokusoma baali babisiba naye wali bifo nga tebannabisiba nali nga nkayambako ne ku fiizi akaana ke kuba tata wa bebi ye ate yali yabivaako ng'ali ku bibi ennyo munnange nga tubeera awo embeera eyo kati nga ntegeeza nti yafunye omusajja agenda muzaalira naye omwana oyo waayitawo akaseera katono olwantegeezeza nga wagenda okuzaala naye eyo laavu yatandikirawo okulaga red flags naye oyo omwana era ng'alinda red flag ya laddu okitegeera kuba nkati omulenzi basooka ne bamukwata n'omuwala nga mwana w'abendi muto asoma we baamukwata ne bamusiba we baamusiba oyo omwana omuwala omwana wa mmange n'agenda n'atunda sofa sets ze n'agenda n'ajjayo bba naye nga tannaba kumuwasa bakyeyagala neŋŋamba naye omwana ono n'ategeera ensonga eyasibisizza omulenzi ono gw'atannaba nakufumbirwa nti baamukutte n'akaana ka gundi n'agenda n'atunda entebe ze n'agenda n'ajjayo omulenzi omwana n'abeera ku mulenzi kati omwana ye ate waayita mmeka ng'afuna lubuto bifo n'okufuna lubuto yatuuka n'alwala nnyo ne mugamba naye obagenda kukumusaayi kati nze ng'okusinziira bano abasajja bampeereza weereza abo leero n'akuweereza eno nkya n'akusindikira oli luli n'asindika ono nze nga mugamba obagenda kukumusaayi kubanga omuntu obeera ogenda e Yerusaalemi okusinza biki obeera olina okubikula ne Bayibuli n'osomako okitegeera neŋŋamba kati olina okugendako ku musaayi omwana yagenda ng'agamba mulenzi baba yaŋŋambye ngende ku musaayi omulenzi ng'akyankalana kankati mulowooza nze nina siriimu kyagamba nti akugamba ogenda ku musaayi olw'okubanga wamugamba nti nno biki ng'amugamba mbu kankati tugenda kwekyawa omuwala ng'agamba nti oyo baba ayagala kunnemesa mulenzi wange omulenzi wange yeekyanze biki kankati ne mugamba gwe omuntu alina abasajja we nkugamba nti gendako ku musaayi ku ndwala gy'olwalamu mba nkoze bubi sigamba nti no tosinza osinza n'omala ne Bayibuli n'ogibikula n'ogisoma lupapula ku lupapula okitegeera omwana wa maama ng'ambulookinga takyayagala kumanya nga mbeerayo eyo nga nze nsirika kati waliwo sisita wange
olwo kati batuuse afunye olubuto nga sisita wange agendayo olwo nga mulwadde nnyo ng'amujjanjabako ng'amugamba naye nandyetaaze okwogerako ne baaba nga banzigyayo mu buloko mba ndyawo nga bampeerezaayo kahaayi nga njogera n'oyo sisita wange era muto w'oyo mukaŋŋame nti muto waffe ngenda owulira mu background nze saagala kummanyirira tomugamba nti wendi wano eno nemugamba naye gwe kiki ekikugezayogeza ebintu ebitalina makulu n'obeeraawo n'osibira omuntu obusungu gwe omuntu n'omulowoozaako bibi byokka naye nga tosobola kujjukirako kirungi muntu kyakukoledde nentuuka ne mugamba naye gwe nga sisita wange nze ŋŋamba sisobola kwagaliza kibi nze ŋŋamba nkwagaliza ekirungi ekisinga naye wemba nina kyenkoonyeeko mu butuufu nga ekintu ekyo wandisaanye n'okitunulamuko nga tonnabakkolawo okusalawo okwo munne ng'omwana abeerayo ng'abeera lubuto embeera nno yatandikirawo omusajja yatandikirawo omulaga empisa embi ng'akyalina lubuto oba kaŋŋame nti newe yali tannabafuna lubuto naye nga ga yalina ebintu byakola naye nga ye omuwala tabiraba omukwano ndowooza nga gwamususseeko munne omwana nno yatandikira ddala okuba ng'abonaabona ng'omusajja n'olumu emmere tagirekawo kale nga lwayagadde lwagirekawo ekyo n'abeerawo nga yakimanyira lwe batamuwadde n'akuba ewaka essimu naye nga nzitayogera nange nga yasirika nga nange nasirika naye nga buli ekituukawo mmanya munnange ng'omusajja ayinza n'okuva gy'ava najjayo essimu n'atandika okwogera ne baayagala n'ayogera n'ono oyo leekolo n'agimalawo n'akubira omulala naye n'agimala n'akubira omulala ng'ate essimu agitadde mu loud speaker naye nga teyasiibye waka naye nga talowoozaako nti waakiri abawala abakubira amasimu ng'ali eyo adde ewaka nga buli kimu kiwedde nga wa ng'abikolera awo ono waayomba waakaaba eno ali lubuto kati natuuka nze ne mmalako ekyeyo ne neddirayo ewaka naye ati we naddayo nali ndi awo nga nkubira oyo sisita wange yankubira hero oliota ne mugamba gye ndi kati ne mubuuza ani ono kuba yakozesa nnamba ndala ate nali simusuubira kuba nti asobola okunkubira okusinziira enneeyisa gye yanneeyisirizaako kati we namubuuza ani ono kati naati okuŋŋama nti oba yeye essimu n'agiggyako awo n'akubira mami namugamba nkubiddeko ku baaba naye aneebuuzisizza ani ono kyagamba eddoboozi yange talimanyi kati awo wayitawo ekisa mami kwe kuŋŋamba nti muto bwe yakukubirako ku ssimu n'omubuuza ani ono biki nemugamba yali yeye anti yakozesa nnamba ndala ate zirimu naye yali yambulookinga kankati badde simanyi munne nga wayitawo ekiseera awo nga ddamu nga nkubira nga toogera ng'ekisaa kiyitawo nga ŋŋamba nti yazadde kati ng'atuuka ng'agamba agenda kujja eno okulaba mami munnaye omwana ng'ajja yatuukira wa taata naye omanyola omuzadde okulaba omwana we n'agamba naye muleete ebyokunywa mugende mu ttawuni muleete obutunda muleete omunanansi muleete biki nywa okitegeera taata wange kati bano bato bange baagamba bane taata yabadde tasobola kubuuza mwana oyo nti oba ki naye yalabye ng'embeera omwana oyo gy'alimu nga ndala munne ng'agenda n'ewa mami kati we yatuuka ewa mami sijja genda mu bajjajja sijja genda mu baamikwano ndabika bubi bannaye nze nagenda olaba sisita wange bannaye abakazi bafumba naye namutuuza ne mugamba sisita enfaanana eyo gy'ofaananamu ki ekikutuusizzaawo nti omusajja mwenzi ekiteetaagisa omusajja ye muntu ajja nga yabadde n'omuwala mu loogi ne beekubye ebifaananyi oba tali mu ssaati oba akawala kali mu gistringi oba eno waggulu teri kaleega najja n'atuula bulungi nnyo n'akutagetinga nti kati simu yo gitunuddemu oba omulaba n'atandika okuscrollinga ebifaananyi n'olaba
kati netuka ne mugamba naye oba gwanoonye essimu y'omusajja naŋŋamba nti ono oli omusajja akuba essimu ng'oli awo ne yeebaza omuwala byonna bye baakoze. Naŋŋamba nti kwegamba waliwo nga yakazaalira ddala ka bebi omukyala omu yali azze omulabako awo era omusajja n'ayogera ku ssimu n'omuwala omulala n'amugamba naye ggwe omuntu mazima ne waabeerawo gwe n'onswazaswaza bwotyo biki awo yajjayo waya n'amubalula ne bakola ki ne balwana. Bannaye Mr. Sozi nga sisita wange alabika bubi. Tulabye ku bantu abalabika obubi. Oli omwana nze ndi mukulu we ndi ku myaka 27 ssaawa eno. Omwana naye nga wamulabye oyinza okugamba yatukulira. Omanyi omukadde omukulu wa kika y'oli omwana. Ensingo yasongola bweti neyambuka waggulu. Waneno mu kifuba amagumba ne gavayo ne gasongola bwegati galinga agagala ofumita omuntu. Kankati nga ngezaako mubuulirira ne mugamba naye omusajja mugjeeko ebirowoozo. Lwaki ne mugamba naye ndabika ebyo gy'olabikamu. Omusajja naye tasobola kwagala. Naye tasobola kusaasira. Mbwola okuba olabika bubi mbu kati alekeyo okukola biyeeri akwagale. Ne mubuuliramu ne mugamba abasajja kale muli kiba kikuluma naye ate teweetuusa kweryossa. Gwe n'ogaana n'okulya emmere. Oyo omwana wa mami n'emmere talya. Yenna alyawo tategerekeka. Omwana tumubuuliridde kale oba tambula oveewo omusajja embeera nga mbi nti ate omusajja emmere agigula ennyumba agisasula kale si mubi naye kale ekyo kyokka kya bwenzi konza nti kankati ne mu bwenzi mu kubeerawo nti nnoguma osanga alikyuka gy'ojja okubeererawo osange wafunye n'ekirwadde ekitaliwona. Kankati laba ate bwe yagenda ewa Nazaala we. Nazaala n'amugamba naye simanyanga gundi akyayendanga luli oba kankati engeri gye yakufuna ate kasisitange kye yali yakola gayinga yamutwala mu kyaki bw'oba nga alowooza wanaamutwala mu kyaki aneddako kyaki agendayo n'asaba okitegera naye tewali kikyuka. Kati Nazaala we n'amugamba naye ne wamutwala mu kyaki takyukanga bannanga oyo omwana yalinga eno nga kye yeekola kati ate laba Nazaala we wamubuulira byonna n'amugamba nti yatuuka n'okuwasa omuwala kale omuwala n'azaala omwana n'omwana n'atuuka n'afeera mu bintu babeera mu byakulwana babeera mu byakukola ki omuwala abeera mu byakunoba n'omwana naye ndowooza n'akoowa entalo z'abazadde n'afa. Mukama alabika ye yakireeta naye Nazaala yasiba nnyo okusinziira entalo ezaalingawo ti ate omuvubuka oyo ng'akwana n'abakazi bakulu ye taatya sayizi nti oba ono omukazi mukulu nti oba ono ali atya nti oba ono omwana kati n'ekyo n'akimanya nti newaka weba omulenzi bamutendako kya omanyi omuntu abeerawo nga ye bamutenda nti bannange gundi ayenda kankati y'oli omusajja. Naye kati ye sisita n'abeerawo kati yatuuka essaana n'ŋŋamba baaba yajja n'ŋŋamba funirayo $50 ngende nsuubule oba obugoye bw'abaana ati engeri gyali wali ku bboodi emalabba asala busazi wali n'agenda e Kenya n'akola ki n'aleetayoko ku bugoye nti asuubule tyosanga oba we n'atandika okukola omusajja ono n'amuggyako ebirowoozo kitegeera kubanga kati awo omusajja yalinawo ng'omuwala gwayogera naye kuba tebabimuwa mu lugambo omusajja ajja n'atulawo mu ntebe n'asikayo essimu ye n'atandika kankati ng'alina omuwala gwe yakolera bizinensi y'engoye okitegeera era nga olumu olw'e Kenya we lutuuka nga lwakatale ng'agenda ng'asuubula omugugu agutuusiza n'awaka kankati ate olwo enkya n'asimbula n'agenda n'atwalira oli omukazi emmaali kati kwe kujja n'aŋŋamba nti oba nange nfunika ye yaŋŋamba $50 mufunireyo $50 atandike osanga aneesonyiwa omusajja oyo. Kankati ne mugamba sooka olindemu nesooka nenoonya $15 kuba yaŋŋamba yagenda mu ndiboota mbuno bamusalire endiboota
munnaye ng'agenda bwe yatuuka eyo nga oyo w'endiboota ng'amunnyonnyolamu ng'amugamba kola ssente bwe ziti nze nkuleetera endiboota nga nnungi binajja nanyongera n'abinnyonnyolamu ne mwongerayo awo emitwalo 10 n'agenda n'afuna emmaali yatandika naija emitwalo 25 n'afuna emmaali n'atandika okuba nti addukanya ebintu ankati we yatandika okuba nti akola naye ng'omusajja tamanyi ono gye yajja capital teyamugamba nti oba baba yampadde capital omusajja n'anyiiga kati n'atandika nga emmere kati ebyo nga takyabirekawo simanyi nnyumba takyayagala gisasula amugamba kati sikyakola biki omwana naye ng'akwata ssente n'asasula enju emmere tewali ate omulenzi tamulaba nti yatandise okukola naye ng'ebyo byonna nze ssente zonna zimuwa nga nguze ekirowoozo kye yaŋŋamba nti osanga bwe naatandika okukola n'afuna ku mirembe obwongo bwange ne mbumala mu kukola ne neesonyiwa omusajja naye ekyo tekiriiyo era nga bwazivuddemu engoye nadda awaka bw'atandikira kati ne muwa ekirowoozo ne mugamba sisita oba nkupangisiriza ennyumba soke nkusasulira ennyumba emyezi nga3 egisooka obeera kuba alina kati oli omwana we oli omusajja omukulu omwana we oyo omukulu then akaneno keyazaalamu ono gaayisa abenzi ne mugamba gwe nkwesiga oli mupambanya osobola okukola singa oba olina ekyokukola kupangisiriza enju emyezi 3 weginaggwerayo ojja ku bizinesi gy'onaabeera okola ojjaba osobola okuba nti ojjamu akasente n'osasula enju nga wetuyiye ebirala awo n'asooka n'asirikawo okitegeera n'asirikawo nti ate anti kankati nina gwe nayogeddeko naye naŋŋamba mbeerewo kasita omusajja ate awo n'olaba nga alinga amuwolereza naye bannange kankati nina sisita wange omuto yagenzeeyo yakamala senior 6 oyagenzeyo n'afuna omulimu naŋŋamba naye baaba okimanyi nga ono muganda waffe agenda kufa afe lwakubanga afa musajja naŋŋamba nga wamulabi kankati nze mpadde nga ndabanga ebifaananyi bye naye nga nyiza okutunuulira ekifaananyi ky'eminisita Sozi ne mmala essaawa nnamba nga obwongo bwonna buli ku kifaananyi ng'omuntu ne wajja n'ankwatako bw'ati nnyinza okwekanga nga nti obwongo bwonna bwekuŋŋanyiza bulowooza bugamba naye omwana minisita Sozi mu omuntu wafaananira mu kifaananyi bubi ogamba naye ono omwana kiki nentuuka ne mugamba naye ate era omusajja tasobola kubeera ku ggwe kati ate awo omusajja abeera atya n'okulaga mu bantu nti oli mukazi we olabika bubi weekubirire olabe ng'omusajja omuggyako ebirowoozo oba omusajja mwesonyiwe weekolere ssente z'olabirira akaanako kali na kano abakazi babeerawo naye kati tujja batukyali awo ng'ofuna olubuto olulala tunaaba tukyali awo nga wagenda kwekebeza nga wafuna n'obulwadde naye minisita Sozi mo omwana wa maama alemedde ku musajja naye minisita Sozi mo nga walabye omwana wa mmange ogamba agenda kutuka nkya agwe wali nze simanyi nakumanya kati kyakola minisita Sozi mo abaana bambuulireko comment section kyensobola okugamba omwana wa mmange n'awuliriza nja musindika ajjeko ku eno channel awulirize story eno asome ne comments ezinaabaamu tulabe oba anaafuna okwebuulirirako mu mutima gwe n'amanya nti obulamu bwe kyamuwendo okusinga ekintu ekirala kyonna naye embeera gy'alimu yeraliikiriza alinga omulwadde yenna ate ng'akulaga mulamu ajja n'akuweereza ka message ng'alaga musanyufu kati sisita yaŋŋambye oli omulala nti anaatera n'oggwa eddalu kubanga asobola okuba ng'atambula oba n'asanga awo abawala ne yeesooza ono n'amugamba kati weesooza ki
nti anti kankati era n'abo bbanga alabika abakwana naye Mr. Sozimo omuntu omwana w'omuntu lwaki aba atuuka kwerissa erituuka osanga obusanze omuntu mukuba atambula n'amuwulirako obusungu n'agamba nti kati oyo bba wange alabika amukwana naye ng'ate nze era sisita wange oyo omuto omulala yaŋŋambye nti oli omusajja toli omusajja ku kigambo kiyitibwa mukyala bali bati kundi na lubuto kuba kati sisita wange edduuka lyakolako omusajja oyo era ye yamufunirawo omulimu ye yamusigirira akalimu ako kati mukwano gwa bossi wa sisita wange oyo omulala naye yaŋŋambye muntu ajja n'atuula awo ne batandika okunyumya naye ng'emboozi ze banyumyako zokka abawala boka kati ngenda kukwata wano kati wevaano nkole bwe nti kati ne wava kwenda essimu nadda ku ndala eno weevaako kolo endedi n'akuba endala eno weeva naye nga ne sisita wange muto waffe omulala ali awo naye nga tamutiddeeko nti kale ono ye kati amutya ekimazima ddala nga n'awali mukazi we we bamukubira essimu agikwata oba we bawalaba tebakuba ye ng'akuba talina gwakola ki nagezaako okwogerako nene mugamba naye muula yagamba sisita wange nti oyo mulamu mugambe nze nja mutwala saketi sisagala kumumanyiira kankati nembeera era ndowooza ye nandiritinga mu ssimu ye ennamba yange n'agijjamu mu ssimu ye either okubanga yambulookinga oba okubanga ennamba yange yagidiritingamu mu ssimu ye kubanga nali mugambako muula ng'era omuntu naye tayagala kubiwuliriza kati omulawala ne mugamba naye omusajja lekera naawe omulaga nti nnoofa nnyo kati ono yaŋŋambye nti olumu yeefula nti apretendinga mbu tamuliiko naye era omusajja ye aba akimanyi nti amuliko kubanga engeri gye bateekawo emmere n'agifumba bulungi ate n'agaana okugirya omusajja naye aba akiraba nti teyalidde kati mutwe alumwa lwakubanze kati omusajja neyeeyongerera ddala n'akola buli kimu njagala okutegeeza kati bagenda myaka 3 ndowooza kati giweze nga bali bonna naye kati ono yamugambye sisita wange omulala nti kankati ono omusajja gw'osuubira okaddiwa naye nti ye ogenda kubeera bw'oti okuva kati paka obukadde bwo nga oli bw'otyo nti okimanyi ogenda kufa bw'ate wenfa nga yanzise tali wasa kwegamba alina ready okufa kwegamba ye alina ready okufa naye mazima ddala kiki kye nsobola okwogera ne sisita wange nampuliriza nga either kiri nti kwesonyiwa musajja afune emirembe alabikeko ng'omuntu mu bantu naye ko omuntu n'otambula ng'ensingo yeyawudde omutwe gwe yawudde ku bitundu bya wansi ekyo ekintu kizibu nnyo yenna yasongola bw'ati n'asiba emitaafu mu feesi emba ne zigwamu ye sisita wange era ng'omuntu yamulabye ayinza olowooza omwana alina akawuka n'ate nga wagenda ku musaayi ali HIV negative ngenda konviisinga nti omwana wa nnyabo kuba nze nsubira teri kya muwendo kisinga bulamu bwa muntu obulamu bwe abulabe nga kintu kikulu nnyo n'abaana be kubanga mubuuza ku baana n'omusajja ni gw'osinga okwagala nti baana naye kankati bw'onaafa n'ovaawo lwa musajja abaana ogenda baleka naani omusajja era yasigala nga yeeyagala kubanga nsuubira tolina ky'ogenda kukola nnyo kugaana kulya kugaana kunywa kukaaba mbu kimusitopinga okola byagenda okukola omusajja kati nga oba wakiri amuviire awo aba ajja kusirika amale wiiki nnamba nga takunyega kasita omugambako nti omusajja tambula omuviire obeere n'obulamu bw'okuza abaana bo nga tolina nabirwa nga tonnafuna na birwadde kuba ojja kubeerawo ng'okyakaaba obwenzi biki byonna enkya ogenda okwekebeza nga wafunye obulwadde okubonaabona ogattako okubonaabona is equal to kufa
so ng'ate waliwo bangi abakwagala. Ffe nga ffe abooluganda lwe tukyamwetaaga. Naye gwe n'ojja mu banno, ffe maama waffe ne taata waffe batuzaala abaana 6, naye ye ng'alinga nga n'omuntu waba akyamye bukyami bw'ati atunula n'aga bannange. Ono oba mu mutwale ku kitanda ng'abantu bonna balowooza omwana mulwadde naye nga mulamu. Oba kale ekyokubiri, oyiza waba tamuviiridde abeere wamulabe nga missed call ng'asobola okusigala ng'ali emmere ye addeko omubiri gwe, kubanga kati abakazi abasinga ndowooza gye bali eyo mu maka g'abasajja naye nga baasigala kubeera awo ng'omusajja amulabanga ekikondo ky'amasannyalaze ekitaliiko na waya. Naye nze simanyi bigambo bye ngenda kukozesa nga nze omuntu okonvisinga sistange nti omusajja oyo kiki, kubanga ekisooka oyo omusajja ye muntu atalina nampisa gw'ogambako ekintu n'akuvuma saagala kumanya. Omusajja, waliwo omusajja gw'olaba nga talina yadde essuubi, taweesa yadde essuubi, kubanga omusajja agenda okutereeramuko nga tannafuna ku ssente abeere nga musanyufu. Kankati omwaka akaseera akwetondera gambe munnange nno nsaba kunsonyiwa, byonna bye nkukola tebigenda kuddamu. Kankati n'amala afuna ku ssente bw'ati, ne we gibeere omutwalo gumu 2 kiba kimala. Essimu ng'agisikayo yiteewa gundi akuwa chipusi. Leero toyagala chipusi, omukazi omwana muwala sisita wange ali awo awulira, kendi wagu toyagala soda, olwo yafunyemu ekyebiri. Kankati n'ogamba oyo omusajja ddala newankubadde oba ofiira ku musajja mugenda kugula dipoloti, mugenda gulayo dikapoloti mubeeko ewammwe nti kati tuvudde mu kipangisa. Mweyo embeera tunaaba tukyali awo nga n'olubuto olulala lujja. Ekyo babeera bakiyita batya? Kale kwegamba nze nga muganda w'omwana oyo mumbuulire kiki kyensobola okwogera naye ngenda musindika gye wano mu comment section azisoma alabe. Sister, njagala okutandika nga nkwebaza olw'okwagala okwannamaddala eri mutoowo. Bino tobikozesa kufuga, kutyoboola, kumanyiira, bijjidde omukwano, okulumirirwa ng'olina obulamu bw'olabika okububa wabuulirako bitonotono obirabyeko naye nga toyagala bibe nga bituuka ku mutoowo. Ekyo njagala okuba nga nkikwebaliza. Ekyamutawaana oba kyakusomoza nti bw'obiraba si bwabiraba, olumu abiraba olumu n'awuguka naye amazima gasigala mazima nti obikola olw'okwagala. Mugenderedde nnyo nti bwe tuwulira obulamu bw'abantu abakulidde mu b'eŋŋanda nga tebakulidde ku bazadde baabwe butereevu, oli akulidde wa kkojja, oli akulidde wa ssenga, mukigenderedde nnyo nti abamu ababeerayo eyo si bangi abasimattuka bayingira mu kwegatta nga bukyali batera okufuna embuto nga bakyali bato. Mukigenderedde ekyo. Mukama buli omu yaali muwadde omukisa okulya mu bazadde be. Tekitegeeza nti okulya mu bazadde bo toyonooneka, naye ngambye nti bw'onoonoonyereza ojja zzuula nti abasinga okwonooneka ennyo beebo abakwangaalidde mu bajjajja. Katonda asaasira busaasizi jjajja n'aba ng'alinamu ku maanyi, batuuka okuba nga bajjajja baakoowa, kakati baagala kukuma bazzukulu, ali awo tasobola kumulondoola, takyasobola kumanya amakoona agaweta atya. Senga alina olwedde ebimuzoganya, alina amaka ge, alina abaana be, gwe bakusenza busenza, kugamba tajja kubeera waakubeereko nnyo okuggyako a few of them, naye biggest number ojja ssanga nga tebalina nnyo budde bw'okubanga n'obudde bw'abaana baabwe nabo baba batwala speed. Kakati ekyo tukigenderere nnyo, naye sijja kunenya muntu yenna okuggyako okukkiriza nti embeera awo weetuteeka.
teri muntu akeera enkya n'azaala nga ye amanye nti bwe ndizaala omwana wange ndimutwala akulire ewa jjajjaawe ewa ssengaawe ewa muto wange ewa mukulu wange no naye awo ekigambo kyentera okwogera sin wekitera okutwagala so obulamu ng'obwo ne bubeera bwe butyo naye nga kibi mukama ayongere okutuwa ekisa buli omu akuziwa bwana bwe buva wabi buli omu akulire mu bazadde ensi ne bwekubonyaabonya ng'ojjukira ku mukwano gwa maama omukwano gwa taata ogamba nti owaayi bwe baaliwo twalisobola okufuna kino kakati tusobola okuba nga twenyumiriza mu kuteekateeka kwabwe baatuteekateeka tebaatulekera nnyo byamaanyi ne baatuyigiriza okubeera mu bantu baatuyigiriza okwekolera abo gye bali nabo mukama baawadde ekisa ne babituukako anyumiza obulamu bwa Gayo ono gwe yali yafumbirwa gye yanoba nga tayagala bantu be njagala kino nsooke nkitereeza ekisooka yayaana okumanya oba okuteekateeka musajjawo bw'oba onooleeta omuntu weewammwe abamu mwine engeri gye mukozesa olukujjukujju omuntu najjanga akyadde najjanga azza okukulabirira ku mwana najjanga kugamba waliwo engeri gye mukitawo ye ey'olukujjukujju okukakana omuntu ng'akonye omuntu ng'asiisidde nze ndowooza nti mu ngeri y'obuvunaanyizibwa tekyali badde bwe kityo they are good men ng'ojja mutuunuza mu mbeera agambe okay muleete tube nga tumukwasizaako oba ekyamanyi kye tujja okukola kwe kumuwa accommodation feeding bajja kubanga bamusasulira oba tulyonna tukisobola ne mukkaanya bw'ozuula nti omusajja alabika kubanga tayagala bantu bo siraba nsonga lwaki obeera obaleeta naddala nga tonnabaleeta musike eriyo bw'olaba tekikola makulu please don't do it abaana bangi bagudde mu buzibu kakano omusajja oba akoze eki bingi ebiyinza okubeerawo biwejjusa ng'ogamba nti singa saamuleeta naye mukaka abasajja okuleeta abantu bammwe ebivaamu tebiwoomya ttooke tetujja kubeera no nga tugambe nti kikugwanira naye ebisobola okwewalwa tusobola okubyewala omusajja ono teyali muntu mulungi naye mbabuulira nti omusajja nga taabe mulungi ku bantu bo kizibu okugamba nti mulungi ku ggwe era bw'obeerawo n'osisigiriza owunzika mukwano era naawe ng'olemereddwa okujjako efew ajja kutunuuliza mu mbeera gavumenti omanyi nze nandyagadde okuleeta mugandawo wano neraba we tusula tetube namusuza mu ntebe I just don't like it njagala tubeeko we tuteeka akayumba oba tunafuna obusobozi obupangisa rooms 2 tunaabanga tubeera mu kisenge nga bano babeera mu kisenge kyabwe oba n'abaana oba n'omwana oba n'omukozi naye tuleme kati ng'ensonga ze zikwatikako ne bw'ozinyonnyola abantu nga zitegeereka naye abamu mukozesa effujjo ekitaba kirungi naye ngambye nti omusajja ono tuwunzise ng'obubi bwe twongedde bulaba ngeri oli ku miggo ate era nakirungi ala okigamba abaana bannange bano bannaffe abatubudamya beewaayo naye abasinga batuwunzise bejjusa okutuleeta mu Uganda wonna ajja kujja mu kyalo n'akuleeta mu kibuga ekyamaanyi kyokoze kumutabulira mukazi ekyamaanyi kyokoze kuweebuka ku kyalo ku ngalo mpanvu kugenda nga weemanyiiza buli omu yesi bwe yali beesaddaaka abaana abamu kati ng'ono tumuyidde akubwa n'emiggo mu bufumbo naye nga gambune kasita muto wange akyaliwo kaŋŋume n'abamu bagenda ne bagenda mu byalo ne bagenda nga babatambuza nuka kati omwana gwe naleeta okumuyamba kyamaanyi kyankolere genanga nyonoona kunyumya bulamu bwange so ebintu bino tubigendere nga tuyamba abantu abamu bayinza oba nga bangu kuyamba nga bali eri muweereza omutwalo than bw'onoomuleeta eno omuteekemu ekingi ekigenda owunzika nga kikulabisa ebimu tubyewale than living in regrets nga twali tusobola okuba nga atumiga epeesa erya no neri direct no eri indirect awo nawo waliwo ekyokuyiga kyesagadde kulekawo naye nga abakyala nyongera okubibaza mulina obuvumu bungi bwe tudda ku buvumu bwona omwana omuwala oba bwe tudda kwegamba omusajja ono engeri gye yakumanyiira n'akugobaganya n'ogenda n'ebyabaawo n'asindika omuntu nze waliwo essidda era kambabuulire eriyo ebintu ebimu nga baba bakubanga abasajja be baali bafumbo ekisooka abasajja tetwalizadde baana bangi ekyokubiri kyetuta twalibadde tukita waliwo byemukola ne tuwunya tugaa then wamma ddala bano bakyala bava mu planeti ndala naffe tuva ku ndala nga twewuunya mubaamu ebirungi ebyobuzira nga bitusukkako ng'okoledde ebyekisa byenzikiriza nti oba oli awo singa nze mbadde nyambadde engatto zo
mbadde sijja bikolaawo ne mubanga mutusinze ne mutusingira ddala. Kakati okusinza bw'otunuulidde obufumbo bwa sisita ono, nsaba ffenna mu comment section twegatte mu comment tube nga twogera butereevu eri sisita ono muto woono. Agambye agenda muwa linki akakase nti show eno agiraba. Njagala kutegeeza ebigambo bino muwala muto, kino nkisibako ssente okusinziira ku kifaananyi kye basiize eky'obufumbo bwo. Nsaba okkirize weekolereyo feveeki, toza ku mwana oyo ng'okyali mu ddya lyerimu. Njagala nkiddemu okimaakinge, oli mu bufumbo obwo byonna bikole naye toza ku mwana oyo ng'oli mu ddya eyo. Weewala okwesirwaza okugamba nti kanzaala abaana bange baggweeyo kubanga mansa. You see a priority. Teri muntu akeera kugamba nga mukazi tengenda zaala emukono, nzaale kabalagala, ngende nzaale ekitubulu, kakati ngende nzaale ekabuuma, kakati ate ngende nzaaleko n'ensangi. Abo tebaliiyo. Mbeera yejjanga yandyagadde abeere wali naye nga tasobola kubeerawo olw'ebiba biriwo. Tokola ensobi n'ozaala omwana omulala mu bufumbo bwo. Lwaki nkugamba nti tozaala? Kubanga oba oyagala oba toyagala ogenda kutuuka ekiseera ogambe nti awanyuwaawo amakaago. Oba oyagala oba toyagala nkusiba ne ssente. Eramba ebigambo bino n'olunaku ne vidiyo gitereke. Amaka gano nga tuli balamu nga naawe oli mulamu, wallahi tujja kusisinkana mu inbox oba ku call oba face to face ng'ogamba nti obufumbo finally obuvaamu. Kyenjagala okutaasa kiri kimu, oleme kuvaayo bw'obanga ovaayo n'abaana oveeyo n'abagenda okumenya ennyo. Abaana bo bazaale by choice, si chance. Okere nkyanga omisinze pizi nga oba ndi lubuto, eyo ye chance. Choice kwe kusalawo nti emyaka 5 egiddako sizaala mwana, bwe giggwako noga kati nsumulukuse nsobola okuzaala. Zaala abaana ne choice, sikera bukezi nga weekanga olubuto lwoteetegekedde. Oba oyagala oba toyagala eddya eryo ligenda kukusimba. Eyo ensinga eyeyawudde n'omutwe ennyo tekirina kumalira. N'erindi ebirala bijja. Mukama akuyambe muleme kubeeramu siriimu, oleme fiiramu, kubanga n'abafiiridde gye bali. Gwe byotiisa n'ogamba omusajja bw'ofiira ewuwe taliddamu kuwasa. Kakati bw'ataliddamu kuwasa nga naawe wafa kiba kikuyambirawo. Okuwasa kwe n'obutawasa kwe nga tokyabeera naye tebikkolera. So va mu kwesiruwaza mwannyinaze, va mu kwesiruwaza muwala muto. Obufumbo obwo kiwe buwibudde. Ebiseera ogenda okubyonoona, otuuka okwagala ogenda okugoba ku passport ng'ogamba kale ebintu singa nabikola emyaka giringa. Kati gino okyali mu myaka 3. Naye njala kutegeeza nti so far I can confirm nti already gwakayonoona emyaka egi. Ebbanga lyonna ly'omaze mu bufumbo obwo kwonoona biseera. Kakati ekyo kikubeere mu bwongo nakyo kigatte ku kiri kyenkugambye nti osirwala n'ozaala omwana ng'oli mu bufumbo bw'ekika bw'ekityo. Ekyokubiri kikugambye nti emyaka 3 gye waakamala n'omusajja oyo gyakwonoona biseera. Buli mwezi, buli lunaku lw'onoogattako, buli wiiki gy'onoogattako, buli mwezi gw'onoogattako, buli mwaka gw'onoogattako gugenda beera lunaku lwakwonoona biseera, wiiki yakwonoona biseera, mwezi gwakwonoona biseera, mwaka gwakwonoona biseera. Ekyo nakyo nkikubuulidde. Oblokinze sister wo bwakugambako n'osirika y'ewiiki, oba olinda red flag, oba olinda kulabula nga kwa laddu. Njagala kutegeeza nti sofa Mukama alaga nti laddu ejja, ate si yagireeta. Laddu ejja. Olumu mumenya bibeerawo. Ekyo si kyekika ky'obufumbo bw'ogamba nti ebintu obirabanga bwe tutabiraba, nti olaba ebyenjawulo ku bye tulaba. Eyo si ye nyumba maka omwana omuwala mwateeka ebigere ebyo. Walina kusimbayo kimu bwoti emboozi muginyumye ng'okunaamiriza oti ng'alega jjuule. Nga mulagiriza ndagirize ng'ekigere ekimu kiri bweru, ekirala kiri mu nnyumba. Ennyumba tebagiteekamu bigere bibiri. Kwoyo omulenzi bw'atyo. Njagala kutegeeza nti saving obudde bwo awo yokya biseera. Naye obuzibu bw'abaana ab'obuwala mwagala nnyo bye mmaze okulabako. Olabye by'olabye tebinaba kukumalira, naye nkukakasa era ojja tuuka. Ekyo nkiddamu
ojja ojjukira ebigambo bino, ojja kujjukira comments z'osomye, ojja kujjukira ebigambo bya sister wo byonna nga bituufu. Nkuddiremu nga mmaliriza. Kola bw'oti. Obufumbo obwo weewala okuzaalamu omwana omulala. Ekyokubiri kola bw'oti. Jjukira buli lunaku nti ebbanga lyonna ly'omala n'omuntu oyo oyokya ebiseera. Ekyokusatu, oba oyagala oba toyagala ng'okyasigaddewo bijja kuwunzika nga tebikoze, ng'ozaddeyo abaana abawera, obudde bwo ng'obwonoonye, emikisa gy'okufuna relationship endala ng'ogezaako okuba nga agigootaanya, otandika okwesalira omusango. Kale kakati omusajja yamalira ebiseera, kakati abaana batuuke babeere omuziziko kubanga bafuuka priority nga badictatinga nga tosobola kumala gagenda mu ddya ddala ng'abaana bano tebafiiriddwako. Obeere muleebuleebu oyo gwe twagala okutegeeza nti wandikozesezza omukisa ogw'okumwewala ng'obudde bukyali. Bye njogedde biwa obudde. Nesaba Katonda akuwa obuvumu, akuwa amaanyi, akuluŋŋamye ku ngeri gy'oyinza okukola okusalawo okutagenda kukosa, okusalawo okugenda okusevinga ebiseera bye eby'omu maaso nga tomalira budde. Already oli mu takisi nkyamu. Nkiddemu. Oli mu baasi nkyamu. Walinnye ng'ogenda Kayunga Bugerere. Ebifo bye wali badde olaba Mukono, Smana na suuti nabuti binnema okwawula nawe. Naye olwo tukutte Kabembe, Naggalama, wali badde olaba Zikisowera, wali badde olaba Zikabimbiri. Ebyo ebitundu biwandibadde olaba Ndese. Bye bitundu biwandibadde olaba olwoba ogenda Kayunga. Naye njagala okutegeeza nze nkugamba kubanga wayogedde nti destination yo Kayunga. So far wetuwogerera oli Bujuuko. Bujuuko ne Kayunga tebina gye biconnectingira kubanga tukutte Lwemityana. Ojja kukitegeera ng'oli Mubende kuba kati gwe toli wa Mityana omulengera nako kati. Ogenda Kayunga Bugerere. N'ennyongera okutegeeza nti ogenda kutegeera Ddengulu ng'oli Mubende. Bikwataganira wa? Kikwetaagisa okufumiitiriza ku byenjogedde ofune answer eyawamu. Mukama akunkumire ekisa kya Mukama waffe Yesu kwagala kwa Katonda n'okusa ekimu ku mutukuvu okkirize bebe naffe ffenna n'abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo. Amiina. Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gw'omwana w'omuwala ovaamu akaswa akabi, gife ebbaawo waffe abakyala, obundula amazzi amakyafu, wazibikira enseke, bw'onookosa gife ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tuyina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6-in-1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tuyina reflexology sandals. Nungi eri abazimba ebigere, bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere. Zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo. Ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi. Ziyamba ku bwongo obwo n'embeera yo eya bulijjo. Buli peesa lyolaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiri gwo kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo, oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta. Ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp.